ositudde omuntu nga Bruno Betty asitudde ebikonge by'abantu bagenze bamuzadde naawe olaze amaanyi go gojje gye wagenda okukola n'obatwala e Masaka essaawa zino bwe weefuula n'ogamba Bruno Betty sikyamwagala oba toswazizza oba teweeswazizza wekka n'abantu abaali ku mukolo bonna oba obaswazizza. Yes. Buli lwokolanga endagaano ne Bruno Betty nga gwogimenye nga si Bruno Betty eyo ensobi tegenda kuvaako paka lw'onoova mu nsi. Era se Bruno Betty tokola ensobi n'ogenda n'abantu ne mubanja ebintu. Buli wonooyita Bruno Betty si ye yabanja ebintu. Omukazi yeetunze mu kifaananyi ekibi. Kiraze nti omukazi ono yali yadibadda ng'anoonya omuntu gw'atwala ewaabwe n'abula. Ekya Bruno Betty mukazi we alaze ensi nti baneemundabira wano nti bulijjo bampita mulungi naye nabula omuntu omutuufu gwe ntwala ewaffe. Kyova olaba nti watwala Bruno Betty kitegeeza wali obuliddwa. N'ogamba kamutwale waki tumale emyezi 4-5 nzirukeyo. Nambwe ayobeera mugonvu ekikazi kyonna kifugwa nnume. Ekikazi kyonna kifugibwa kisajja. Katonda bw'atyo bwe yakola. Nambwe ayo genda onoonye Ssuuna Beeni mukasirise. Ofukamire ku ttaka omugambe mwami wange buli we nasobya nsonyiwa. Mwami Ssuuna obudde buyinza okukeera ku makya nga weetaaga Nambwe ayo. Ssuuna obudde bujja kukeera ku makya nga Nambwe ayo omwetaaga. Nga bano bonna abantu bakudduseeko. Kati tolimba abantu kola bino. Gende wala oyo mulungi awandikire Kamoga nga ku biragiro byong'ogamba mwami Kamoga nsaba ompa ekyapa kyange ekitudde ku bulooka bweti era kya poloti bweti. Tukwaniriza agowe n'atulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Subscribinga atanaba kugeza ku subscribinga tubeerenga buli mboozi gye tuteekayo oba ogifuna bulungi nnyo osobola kuba ng'ogoberera bw'otambula n'okumanya. Olunaku olwaleero nkomyewo ne muzeeyi wange Ssaalongo. Ssaalongo wangamba nti weyongereko ka Ssaalongo White. Nze mukwaya Falasco naye oba Francis naye abantu be banyongerako nti black and white. Oba neligwayo Ssaalongo White. Kakati abantu be bakyongerako nze nyambala lugoye lwange. Bone bongerako nti black and white. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okujja wano akabuliriro mu mboozi mu UG. Nange nsanyusa okunkyazaako wano mu UG. Akabuliriro tubaddeyo nga tukola obulimu obutonotono jjukira twawumula okubaako bye tukola. Kati naye wabaawo obulimu bw'oterekereza toyinza butalambula kitooke obutalambula kijanjalo kyengedde oba omune gwa kasooli obutalambula ku nnyumba zo obutalambula ku bintu byaffe bye twakola ogenda kawali sayiti osanga n'ojjayo omutwalo gw'okulya. Amiina, nsanyuse okulaba. Nange nsanyuse okunkyazaako wano Mr. Mayanja Geoffrey nsanyuse okunkyazaako wano ndowooza oba mulundi guno gwa kusatu oba gwa kuna gulinga ndowooza gwa kuna nogakampite mukwaya mukyazeeko. Ssaalongo mbadde nyatutandikirewo ensonga z'amaka gatabuse ku sayidi ey'abaami n'abakyala. Waliwo ebyasooka okujja wakati wa bamutabani wo ne muwala wo Bruno Betty ne mukyala we. Bruno Betty ne mukyala we yafuna omukyala ne bagenda ne bakola okwanjula nno mangu tebamala kadde kawanvu kusinziira ku mboozi nga bwenyumizibwa tebamala nnyo budde buwanvu. Omwami n'agamba tugende tukyale olwamala okukyala tugende twanjule era ne banjula muvuka natwala ebintu bingi nnyo ana mikwano gye giri munamu ku ssente ne bamuwerekera ne bagenda ne bakola byonna ne basanyuka. Kakati kuva embeera nga bwe baddewo byonna tuze tubiraba walaba embeera yaliwo katambi akatambula ennyo ku aka birthday
ng'omukyala akabaside omukyala tayagala nakwogera nga tayagala nakwogera ng'alaga nti si musanyufu n'omwami kyakoze byonna ebyaliwo n'ebigambo byonna ebyogedde ku social media. Oluvannyuma ennyo amawulire gazze nti ate omukyala yamaze n'agamba ekimala kimala n'akita ye n'agamba kusinziira ku information oba ku ddoboozi litambula ga nti ye ng'omuwala agamba nti omwana omulenzi ono Bruno Betty yamukwata off guard nti yeti kugamba nti siye muntu gwayagala naye alina engeri n'ebintu bye yakola awo agamba nti noba mukwogera okwangu alinga agamba nti oba n'okumuloga oba yali amulozi n'omumuloga asobole okumwagala oba yandokana mulozi okusobola omwagala kubanga ebintu byali bya speed awo sategana ngeri gye byajja kakati tutandikira awo nze engeri gye nsobola okwogera ku Bruno Betty n'omukyala we amaka mazibu naye amaka ffe tugazibuwaza mwami Mayanja endagaano zonna zenkola n'omukyala nga nakamulaba endagaano ziba zaffe babiri owookusatu Katonda owookusatu abeera Katonda omuntu yenna alimenya endagaano nga twagikola babiri oba mwami gundi ne gundi nga bakola endagaano y'abantu aba n'agimenya aba tamenya endagaano yange naye aba amenya endagaano ye ne Katonda nze omusajja ndi kitonde kya Katonda n'omukyala kitonde kya Katonda Katonda ampa amaanyi ne ŋŋamba nti ŋŋenze kwogeraganya n'omukyala era omukyala oyo musiimye omukyala ne musikiriza abakyala tusikiriza basikirize kasita omukazi yagamba Bruno Betty nti nzikiriza ne bagenda ne bakyala ne bagenda ne banjula abazadde ne balaba Bruno Betty ku mulundi ogwasooka bamusiima singa tebamusiima tiyandizeeyo kwanjula teyalize ekituufu era Bruno Betty bamusiima n'addayo n'okwanjula awo n'endagaano zaabwe ziri ku bantu bana Bruno Betty ne mukyala we n'abazadde ne Mukama Katonda abantu bana omukyala bw'aba yavudde mu nsonga za Bruno Betty nga tamaze kuddayo kugamba bazadde be nti omusajja gwe naleeta wano twawukanye abazadde ne bamugamba nedda omusajja wamuleeta wano ne tumusiima emirundi ebiri yasooka najja ewa ssenga najja mu lujjudde lw'ensi ensi yonna n'emulaba ne bamuwerekera ne tumusiima ne tumuzaala kati abantu babiri balina omusango abazadde b'omuwala n'omuwala yennyini ate abazadde bagira wamu musango guno bagirawo kuba bw'oba muwala wange n'empulira nti weekoze ebya volongoto njogera ya leero ya volongoto nti ate ewa Bruno Betty wavuddeyo nga wamuleeta wano ne musiima emirundi ebiri ogwasooka kwali kukyala fe Abaganda tugamba nti okonkonya oluggi kokokokoko kasita bakuggulira n'omulundi guli omulala basobola okukuggulira era n'oddayo ogwokubiri abazadde baba bakusiima abazadde bawulira enjego eguddewo buvunaanyizibwa bwabwe okuyita omuwala ne bamugamba kino kyokola kikyamu gana amaka gaswala yensonga lwaki omuzadde mwogeddeko aba teyatendeka bulungi bannanga abazadde sibavuma. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ab'omukwano mulimu kyamanya agange nze Lwanga Vincent, nze director wa Segvi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Bannange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna, abaana, abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai. Kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya million 4 zokka, kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula e Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Lwapaka Plaza level 2F2643. Mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976. Then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu ene ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segviconsult.com. Mujje mukisobolamu. Mwebale nnyo, mwebalire. Kasitadduka. Omwana omuwala kasitadduka. Kasitadduka mu bufumbo gye mwamugaba. Buvunaanyizibwa bwammwe okumubuuza mutawaana kino muyita n'omuko. Omuwala ono tayinza kubeera mutuufu nga yakola endagaano ne Bruno Betty mu lujjudde lw'abantu, era yandiyise abantu n'abagamba nti mu lujjudde lwammwe nga ndi ne Bruno Betty mwannona wano olw'ensonga eno n'eno nsaba Bruno Betty twawukane naye. Kati y'ensonga lwaki tugamba nti bazadde b'omuwala balina omusango munene obutayita mwana waabwe kumugamba nti otuswaza. Kubanga omuntu okuŋŋaanya abantu abasoba mu 100 ne batuula mu lujjalo ne batwala muwalawo, ekyo ekintu kyamaanyi nnyo. Mu bakyala mutwalo oyinza okusangamu omu yekka eyakakikola. Mu bakyala mutwalo osangako omu yekka. Mu bakyala mutwalo omusajja eyeewaayo n'ajja ewammwe n'alaba abakuzaala ne bamuwa n'omukisa nti genda obeere ne muwala waffe. Abasajja batono nnyo abamalirivu okukikola. Kale omutwalo guyinza okuba omungi naye ku basajja 15,000 kubanga omuntu amala n'omukazi emyaka 2 tagenda nga waabwe. Gwe omuwala ofunye omukisa, omusajja omusitudde omututte ew'abazadde bo, n'abazadde bo bafunye omukisa bakyazizza abagenyi bwe batyo. Abo abagenyi tubakyaza ku nsonga za bubi nti gundi yafiiriddwa, naye ofunye abagenyi abajjidde mu masanyu era badiddeyo mu masanyu. Ozadde n'omwana ow'okubiri nga Bruno Betty musajja wa bbeeyi tazaalika, kubanga ebbeeyi ya Bruno Betty kanjikuwe mwana muto, muvubuka muto, akyalina emikisa 99 okulaba abakyala abawera n'4,000. Akyalina omukisa munene ogaggawala n'asinga waali. Ositudde omuntu nga Bruno Betty asitudde ebikonge by'abantu bagenze bamuzadde, naawe olaze amaanyi go gojje gye wagenda okukola n'obatwala e Masaka. Essaawa zino bwe weefuula n'ogamba Bruno Betty sikyamwagala, oba toswazizza oba teweeswazizza wekka, n'abantu abaali ku mukolo bonna oba obaswazizza. Buli lw'okola ng'endagaano ne Bruno Betty nga gw'ogimenye nga si Bruno Betty, eyo ensobi tegenda kuvaako paka lw'onoova mu nsi. Omukyala buli lwayita awantu nga bagamba oyo si ye muka Bruno Betty eyeefuula ne banonayo n'ebintu, kuba nawuliddeko Soma Mayanja bagenda kunonayo ebintu byagala kubinonayo. Naye ekyebintu osobola okyogera buko bwe nti ekituufu okunona y'ebintu. Mwami Bruno Betty gy'oli yonna oli muvubuka muto, okyalina emikisa mingi okufuna omukyala asinga oyo. Wadde gwe waloba n'ogamba ono omukyala mulungi nnyo kaalaala. Nedda, teriyo mukyala mulungi yenna ku nsi ng'alimu ebigambo nga bino. Era so Bruno Betty tokola ensobi n'ogenda n'abantu ne mubanja ebintu. Buli wonooyita Bruno Betty si ye yabanja ebintu. Kati omukyala mulekere ekiswalo kye nti yakuddukako n'omukolo tegwaweza myaka 2 nga guwedde, naye omukyala n'adduka. Kasita onoogendayo ogenda kubeera mu mawulire bw'onoogenda okunona ebintu ew'omukyala ne muzzukulu wo nga wayisewo emyaka 8 ajja kusomako mu mawulire nti jjajjange Bruno Betty yawasa omukazi n'anoba.
n'agenda ewaabwe n'abanja ebintu ekyo tekigenda kuvaako. Ne bawala abo boogenda okuzaala bajja bagambanga ne jjajja mwe yasoba yagenda ku bukonano n'ebintu. Kabe kasinga kiyinza n'okgenda mu baana bo nabo ne bakunonako ebintu. Sebo nze nkwegayiridde togende gye wawasa omukyala n'obasaba ebintu. Omuganda takola atyo. Omuganda abeera wampisa essaawa yonna. Tonona ebintu ewaabwe w'omukyala. Omukyala bw'aba akyuse nkwegayiridde Bruno Betty. Ensonga zo soogere na mukyala tokkiriza okuddamu okwogera n'abamawulire. Oluusi n'abaana abamawulire baakuleetamukko ku kizibu. Baajajjatta omukyala oli mulungi nnyo tosaanira Bruno tosaanira Bruno. Obwo obugambo obutonotono buluma abakyala ne badduka. Kino kye bajerega nti omulimu gw'okola gwa kazanyirizi. Emirimu gyonna givaamu ssente naayo kyamanda agaggawala. Obugagga bwa Mukama. Ne bw'aba yadduse nti olinamu damage mu bya ssente, gwe tofaayo oli muvubuka muto, obugagga Mukama Katonda yabugaba. Nze kyenva gamba nti obugagga Mukama Katonda yabugaba. Abaana b'abaavu baakula nga tebasomye ne bakola ne bagaggawala. Mwami Bruno oli mugagga nnyo kubanga okyayina emyaka emito. Ate omukyala aleme kutambuza nnyo nakutuuka kuggwamu nsa. Abakyala bangi ogenda kufuna omukyala asinga oyo. Wadde abantu bakunenya nti waaliwo obwangu, tewaaliwo bwangu. Ekigambo ky'omukyala okugamba nti nzikiriza tekiweza ddakiika 5. Kasita omukyala yenna agamba nzikiriza aba amaze okusiima. Ne bw'omusanga mu ddakiika 3 nakkiririzaamu. Ne bw'olisanga omukyala mu ddakiika 5 nakkirizamu nti nkukkiriza okutwala ewaffe. Omukyala oyo abakkiriza kubanga abakyala be balina yes oba no. Salongo waliwo incident emu emabegako kaawo obeera nagikunyumizaako. Omusajja yafuna omukyala ne bakkiriziganya. Kati we bakkiriziganya omukyala n'atwala omwami bagende balabe ku sister we muganda we. Kati mu kugereziganya awo omwami akwataganye ne sister w'omukyala boogereziganya bino ebya bulijjo. Kati lumungu sister agamba omwami nti nayo ogundi oyo mangwire omuwase ebyaddala kubanga botamuwase ebyaddala abasajja bamusumbuwasumbuwa ojja kubanga abasajja bamukoze eki bamupaazizza. Munnange omusajja naye ng'awulira ebya sister nga bapangapanga mangu awo ne mawulire byalimu nga amutwala nga bakyala ng'amukunga amwanjula ng'amugulira n'akamotoka awo amuwadde n'amaka. Bwe baava mu kwanjula omukyala kyeyasooka okutunda yali mmotoka yo n'agitundirawo. Mwami n'amubuuza ati mmotoka watunze yaki? Banti nagitunze nga njagala nkole bizinensi biki. Kati oluvannyuma nnyo n'amubuuza bizinensi gye wagamba nti watunde emmotoka okole bizinensi eriwa? Mateeka kati simanya ssente sibana zikozesa bino simanya mbw ate eki kwegamba ng'abuzaabuza. Ekyasembayo okumukutula omusajja kwe kumanya n'okutegeera nti nno omukazi yali atandise okugoba ku kutunda ennyumba yaabwe amaka ge yamuwa okubeeramu. Kati eri abantu ye nga ajja kukkiriza naye nga talina ebirala bye yeenoonyeza. Ensi kati awo weetuuse. Mwami Mayanja, bw'obanga oganziza omukyala mutunda ensi yonna mumanye. Kati nga bwe tuzzeeko wano jangu wokko. Bwe muba muli mu Kampala mutwale mu kirabo ky'emmere mulye emmere. Oba nkoze byo kiyita ekirabo mutwale mu hotero mulye emmere. Era bye bino omuwala byabadde agamba Bruno Betty nti nze saagala butaala, saagala kundabisa, saagala kundabisa. Yali ayina kyaliko naye noono namulabako wasaidi ye Butenga oba Kawoko. Namulabako ne mawulire omusajja ng'akaana batunze emmoroka. Nze nali ngabyeko naye bwe ngabira omuntu nteeka mannya ge. Oteeka mu mannya ge kitegeeza nti oba omuweeredde ddala. Kaakati bw'aba yamuwa emmoroka taddamu girowoozaako. Bw'aba yamuwa ennyumba taddamu girowoozaako. Naye nze bwe nkuwa nkuwerako n'abaana bange. Kyandibadde kirungi omukyala ono genda ewaabwe obanga amaze n'okuzaala kubanga okuzaala
kwoleka omukyala eri ensi. Oh yes. Ntino ofunye. Naye ne bw'aba tazadde kirungi obeereko naye emyezi ng'ena ensi emutegeere nti oyo mukyala gundi. Saalongo nti mfunye omukyala wange nti ogende waba okukyala for the first time okukyala abazadde bandabi nti alina okuba nga alina waliwo ensonga gyogeddeko nga ya mwana. Omukyala yenna bw'oba omufunye ekyandibadde ekirungi oba tannaba na kuzaala wandirabye abantu beewaabwe bw'omala obbalaba mwoleka ensi ti ono mukyala wange tebiri mukwekweka. Temuli mukwekweka kubanga tusooka kubeera mu mukwano. Omukwano bwe gubeerawo abantu bagutegeera nti oyo mukyala mayanja oyo mukyala mukwaya. Naye teriiyo kibi nga kuwasa muntu nga ye takwagala ayagala bintu. Wasa omukyala nga yakwagala so si ggwe oyagala omukyala. Wasa omukyala nga yakwagala so si ggwe kubanga omukyala nga ggwe omwagala. Towasanga omukyala nga ggwe omwagala era temujja kuba mwenna kubanga ffe abasajja tukola ensobi nnyingi. Ono mwami oweekawoko yalina sipiidi ye. Bamugamba nti waliwo omulala ali ku mukyala amwogereza ayinza omukutwalako ye ensobi gye yakola n'apapirira yandirese oli n'amutwala. Yes. Yandirese oli n'amukola ki? N'amutwala. Kitegeeza nti omusajja yali agala ennyo omukyala okusinga. Mu bufumbo omukyala bw'aba si asinga okwagala tebuyinza kubeerawo. Nze mbuli abakyala mwenna bw'oba oyagala amaka gabeerewo gw'oba osinga okwagala omwami. Ffe abaami tukola ensobi nnyingi. Nakumanyiiza okudda ssaawa 4 n'enkomawo 7. Ekyo n'onsonyiwa. Tukola ensobi nnyingi. Twogera ebintu ne tutabituukiriza. Tusuubiza nga njagala kufuna nenkufuna naye ng'ebintu bye nakusuubiza ne bitatuukirira. Naye bw'oba onjagala oba osobola okugumiikiriza nempakasa nenkutuusaako ebyo bye nayogera. Omwami w'ekawoko omukyala yali muyaaye. Yabeera n'omuntu gw'atayagala. Buli lw'olikola n'omuntu endagaano ng'omanyi togenda gituukiriza n'omala okuva mu ago amaka n'ogenda ew'omusajja omulala ogenda kubeera n'ebibonyoobonyo bingi nnyo nga buli lw'otambula abantu bakwogerako nti oyo yanoba wa mukwaya, oyo yadduka ku mukwaya, oyo yadduka ku mukwaya. Tebajja na kulinda kumanya oba gwe omukyala gwe mutuufu oba omwami ye mukyamu. N'olwekyo oba ngamba ku ky'omukyala ono weebutenga oba kawoko namulabako mu mawulire. Omukyala yali anonye bintu. Yali ew'omusajja nga teyeesobola nga tamwanjulangako. Yemu ku nsobi ya Bruno Betty. Mukyala Bruno Betty tekikyavaawo. Kubanga yagenda mu bakulu n'amugula. Era ne bamusiima. Toyinza genda mu bakulu ne batakusiima ne wabeerayo omukolo. Tekisoboka. Bruno Betty ono omukyala buli lw'anaayita nti mukyala Bruno Betty. Buli lw'olikola ensobi n'olagaanya n'otatuukiriza ekyo ekizibu ogenda kisasulira. Bruno Betty y'ensonga lwaki nkugaana ogenda okuggyayo ebintu. Ono mukyalawo agenda kusasulira ensobi yonna gye yakoze paka lwaliva mu nsi. N'abalabe bagenda kumugamba kozi maama wamma wasooka n'ofumbira omusajja n'oddukayo. Kuba mukyala Bruno Betty bw'aba yali tayagala Bruno Betty yali anoonya kwejjako kisiraani nti sifunangako omusajja ajja wa taata. Oba kiraba? Saalongo oba nammwe abazadde abaana naddala b'obuwala mubakasenye ebintu because omwana asobola okubeera awo n'ogamba nti naye lwaki otuleetera musajja wano, lwaki totuleetera musajja wano. Abamu babagamba naye nga omwana aliwa omwana omuwala naye kaga ng'akoze choice embi olwa pressure eva mu mmwe abazadde okubuuza omusajja nga tetuleetanga omusajja aliwa omwana aliwa. Nze sobola olumusima mutukozesa ensobi ku lwange siyinza kugamba mwana nti omusajja aliwa. Omwana muleka n'afuna choice ye. Kubanga bw'omubanja ennyo abaana bakozesebwa ensobi n'anoonya musajja mugagga mutwaleko ewaka. N'anoonya n'ataasobole mugulira mmere. N'anoonya n'ataasobole musasulira muzigo gwa 20 oba 15.
omwana nakola ensobi ng'okimubanjiza oba okoze bubi. Yes. Naye abaana abawala kye mbakuutira weetegereze oleme kola kya Bruno Betty. Omukazi kye yakoze, omukazi yeetunze mu kifaananyi ekibi. Kiraze nti omukazi ono yali yadibadda ng'anoonya omuntu gw'atwala ewaabwe n'abula. Ekya Bruno Betty mukazi we alaze ensi nti baneemundabira wano nti bulijjo bampita mulungi naye nabula omuntu omutuufu gwe ntwala ewaffe. Kyova olaba nti watwala Bruno Betty kitegeeza wali obuliddwa. N'ogamba kamutwale ewa kitumale emyezi 4 5 nzirukeyo. Bwe nzira ku by'ekimuli nkyali ku Bruno Betty. Bwe nzira ku by'ekimuli kye baamuwa nga bamukoledde mugiyita birthday? Birthday. Yali tayagala babaabe balala bamulabe. Beyebbirira nabebbali. Bano abantu beyebbirira nabebbali n'okumugamba nti saagala kundabisa nti ndi mukazi wo ndi mukazi wo. Waliwo kye yali akweka. Awo Bruno Betty we yali alabukira n'akivaamu mangu. Bwe mba ngenda abavubuka mwenna mukitegere oba ogenda kuwasa omuwala mugambe nkuwadde emyezi 3 werowooze onjagala era oli mwetefutefu okubeera nange. Omukyala mubuli ebyoyagala naye akubuli ebyayagala. Bw'olaba tojja kumalako omukyala muleke. Mwesonyiwe. Omukyala mwesonyiwe. Nzira ku kino ekyogamba nti abazadde bakaka abawala nga toleeta musajja. Omusajja wa leero si mwangu kulabika. Omuzadde yenna akikola okola bubi. Ate buli muntu Katonda alina omuntu gwe yamutondera gwalibeera naye. Buli muntu alina Katonda omuntu gwe yamutondera gwalibeera naye. Olumu tukaka abaana ntubakozesa ensobi. Naye si kirungi, ze sikikola. Naye si kirungi kubanga omwana omuwala okufuna omuntu omutuufu asobola omuwasa ayinza omujja mu basajja nga 12. Agezaako kwono tebakulimbanga. Teri muwala ayinza kusalawo nti gundi yaba ampasa nga tamaze kusaakingako ku bantu nga 3 oba 2. Basooka nawo okunoonya n'asunsula n'agamba kangende ne Bruno Betty ono kamuleke mwavu. Kangende Bruno Betty nalemererwa dda. Kangende Bruno Betty amale okunyanjula yalina obusobozi nzireyo omusajja gwe njagala. Oyo gw'oyagala tagenda kuddamu kukakkana mutima kubanga ategedde wagenda n'ogaba ku bintu byebbali ate n'okomawo. Ono tagenda kuddamu kuwa kitiibwa kubanga n'omulala ajja kuyita agenda kwanjule era ono mulekewo ate eri oveeyo era okomewo woono. Ekya Bruno Betty kifundikira bwentyo nti Bruno Betty ogenda kufuna abakyala bangi abasinga n'oyo weerondobemu ogyemu gw'oyagala. N'olwekyo Bruno Betty nkugumya tono nayo bintu pakasa bupakasa. Oli musajja mugagga nnyo kyenkuva nkuyita omugagga oli muvubuka muto okyasobola okukola ekintu kyonna. Emikisa gikyali mingi. Olina emikisa mingi nnyo Bruno Betty nkugumya. Olina emikisa mingi nnyo kubikwatagana n'okufuna abakyala abalala. Leka kulowooza nti ono yakudduseeko okomye. Ebigo Bruno Betty by'ogudde si bye bikulu wabula emirundi gy'oyimuseewo okuddamu okutambula. Ebigo by'ogudde mwene embeera waguddemu ekigo naye ekyo si kyekikulu wabula emirundi gy'oyimuseewo okutambula kwe kunoonya omuntu omulala akugyamu ate nga mujja kwogeraganya. Amaka kwogeraganya bwe kugaana ne bwaba mwana wa mugagga ne bwaba mwana wa mwavu tegayinza kubeerawo. Kwogeraganya Bruno Betty kwagaana. Nze sikunenya ebyabakyala bwe bityo biba. Emmeeme katale kyesiima kyegula. Kale Salongo toyanza ku nsonga eyo. Salongo waliwo era ensonga endala mbadde ne nsaba naye tugikubemuko ku tooki eya mutabani wo Ssuuna Munnamasaka muno Munnabuddu muno byonna ebiza ebibeera waawo n'ennambwayo naye muwalawo byonna okusikanga n'omuguwa abamu bagamba nti omuwala ayagala kubba nnyumba ya Ssuuna n'ettaka lye buloti ye. Abalala bagamba nti Ssuuna omwana oli omukyala mulinamu omwana we akkirize byonna ebiriwo olw'ensonga nti Ssuuna agala kufuna mukyala mulala kumuleeta mu maka gano. Byonna kakasa naye era badde obigoberera byonna nsonga z'amaka. Amaka nga gatabuse nnyo naddala mu bavubuka.
nja kwogera ku muganda wange Suuna. Suuna oli munnamasaka oba muganda wange olwekyo? Anaafuna obwenkanya. Mwami Suuna, nsaba omale omwezi mulamba nga tolina wa mawulire gweyogera naye. Okwate ekkubo ogende wa mukyalawo Nambwayo. Era ne Nambwayo nkuwa amagezi omale ennaku 3 nga toyogera na muntu yenna wa mawulire. Nambwayo beera mugonvu, ekikazi kyonna kifugwa nnume. Ekikazi kyonna kifugibwa kisajja. Katonda bw'atyo bwe yakola. Nambwayo genda onoonye Suuna Beeni mukasirise. Ofukamire ku ttaka omugambe mwami wange buli we nasobya nsonyiwa. Omusikesike ng'amagezi gammwe ag'abakyala omutuusa awaka weenenye n'ensobi entono ennyo. Era omugambe Suuna ekyapa kyo kiikyo kitwale. Nambwayo tojjaako linnya lyo naye ekyapa kikwata okiwe Suuna omugambe obugonvu bwange ekyapa kyo kiikyo. Mwami wange nziriraamu awaakunyiisa. Naye ng'omaze ennaku 3 tomunyega. Naye nga gw'omusaba ekyokulya kuba avunaanyizibwa bwa Suuna okuwa ekyokulya n'omwana we. Oli omwana ne bw'onoogaana okusaba obuyambi mwana wa Suuna toyinza kikyusa, Katonda ye yakikola. Nambwayo bamwegendereza, Katonda ye yakikola ozaalire Suuna omwana. Era okumanya kituufu si gwe wasooka okusanga naye Katonda oyo gwe yakkiriza kuzaaleko. Kati bw'omala okukakkana Suuna ojja mujjamu ekituufu. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Naye ngenda kwogera Nambwayo ensobi eriwo. Abantu bakupika naye obudde bwe bunaatuuka oyagala toyagala ojja kwetaaga Suuna Beeni. Ne bw'okola otyo olina okwetaaga Suuna Beeni. Ne bw'ofuna damage yonna kati tugamba Suuna Beeni yanguwa mukazi we yafunye damage bweti. Era ebigambo bibeere bitono ne bye wali oyogedde nga biyinza omunyiiza bisazeemu. Gwe totya ngano bwendi ku emboozi mu UG. Ne ŋŋamba nti munnaye Suuna Beeni nkwetondera buli kintu kyonna amusori n'akatono ke nakunyiiza naye nsonyiwa. Ekyo kimala. Ogenda kuba n'obuwanguzi bw'amaanyi. Ogenda kuwangula na buli ali ayogedde asirike. Obugonvu bw'olujegere. Abakyala mumanyi ekyokukola. Abakyala muleme tulimba omanyi ekyokukola eri omusajja. Si buliri, si ssente. Obugonvu bwo eri omwami akuwa nekyatandikuwadde. Era bwe wasooka okugonda wabeerako naye nga temuli mu nduulu. Onzijukiza kali akayimba ka Catherine oba yali Catherine Kusaasira eyagamba nti nno obugonvu bw'omukyala ge maanyi mu maka. Obugonvu bw'omukyala bukugisaako n'essaawa ku mukono n'ogimugabira. Nambwayo ddayo eri. Ddayo we watandikira olunaku lwe wasinkana Suuna. Obugonvu bwe n'omufukamiza wali. Obugonvu bwe wakozesa ku olwo n'omuwangula bw'oba olunaku olujjukire oddeyo kuba toyinza dwerabira. Oddeyo olukozese kozesa olunaku olwo. Olunaku lwasooka okuba naye lukozese gwe kye wakola okimanyi. Ne bw'aba aganye okujja gy'oli musange mu bantu 100 ofukamire ku ttaka omubuuze. Bw'asirika n'atakuddamu ddamu omubuuze emirundi ne we ginaaba 100. Tokkirizangako Nambwayo obutaba mugonvu eri Suuna. Ojja kulanga Suuna takyalina nakyayogera. Nambwayo ne bw'okola otya oba kiki oba kiki oli mukyala Suuna. Salongo ate Suuna bw'abanga yasalawo n'agamba nti ayagala kuta Nambwayo nga bwe byogerwa nti amaka ayagala gateekamu mukyala mulala omupya. Kubanga omusajja ebiseera ebisinga bw'abanga yasazeewo aba yasazeewo nti Nambwayo ne bw'anajja n'afukamira n'amunaaza ebigere n'amukolera buli kimu ng'obuulyawo ye takyakyusa mu kirowoozo kye. Ku nsi kuno teriyo bukyayi bwankomeredde. Ekyo nkigamba mwami Suuna. Mwami Suuna obudde buyinza okukera ku makya nga weetaaga Nambwayo. Suuna obudde bujja kukera ku makya nga Nambwayo omwetaaga.
nga bano bonna abantu bakudduseeko. Ebyobugagga omuntu byabeera nabyo biri bina. Ekyobugagga ekisinga maamawo ne taatawo. Ekirala baana bo ate omukazi yabazaala. Ekyo kuva ku lusegere mukyalawo ate yazaala bano abaana. N'olwekyo mwami Suuna ebyo byenkugambye nsaba okkiriza obikozese. Nze emyaka gyange gye gibyogedde. Naye Suuna kanjogere ku kyapa kyo. Suuna naawe bw'obanga oli mu mazima nga Nambwayo teyateekako ssente yonna nga yakutwala butwazi, mwami Kamoga nga ddala yakuguza n'akola endagaano yonna nga gwe wagula ne risiiti zonna ziriko mannyago nga ddala ozirina, kati tolimba bantu kola bino. Gende wala oyo mulungi awandikire Kamoga nga ku biragiro byongaogamba mwami Kamoga nsaba ompa ekyapa kyange ekitudde ku bulooka bweti era kya poloti bweti, nsaba okimpe mu nnaku 14 oba mu bbanga bweri amateeka gye gali. Bw'anaaba takikuwadde ojja muyita mu kkooti nga weeyambisa endagaano gye yakuwa ne risiiti kw'obadde osasulira. Kubanga yagamba nti risiiti zonna ziri mu mannya ge. Kubanga wagamba endagaano eri mu mannyago ne risiiti mu mannyago. Ajja kutwala awali bulooka eyo ne poloti agambe wano wawo omugambe kaakati twalagaana ne nkuwa miliyoni zange 3 zakola kyapa. Ekyapa ekyo nkyetaaga nga kiri mu mannya gange. Mwami Kamoga muntu mutegeevu. Mwami Kamoga muntu mutegeevu. Agenda kwata ekkubo ayite Nambwayo bwe kiba kituufu ng'ali ku kyapa. Amugambe Nambwayo waaliwo kavolongoto. Saagala kuswaza kampuni yange nange kennyini. Kamoga kati ali myaka egiswala. Ajja kwata ekyapa kyo akikuwe. Kubanga Nambwayo tomuwangako kosenti kugenda kukola ebyo byogamba nti bateeka ekyapa mu mannyago. Ne Kamoga tokimugambangako. Waliwo abantu abalina amagezi. Ekyapa ne kikolebwa ku ssaawa 8:05 era ku ssaawa 9 era ku ssaawa 8 n'ekitundu ate nkigenda mu mannya amalala. Ekyo bwe kiba kyaliwo osobola okyesibako akakawala katirwa gye kali. Kubanga omuntu alina kumala kuddayo kusasula ssente mu bbanka eziteekako omuntu omulala twandigiyise transfer form. Gwe ebintu ebyo tobitunulako n'obiraba. Genda okole search ku kyapa kyo. Oyinza okuba oyogera bwogeze ntokolangako search. Okuteeka envumbo ku kyapa twaba kikyusa omulala oba oyambako Nambwayo nti naye abeerereko ddala twaba wakyusa. Mwami Suuna singa onookwata ekkubo n'ogenda awali Nambwayo nga oli mu buntu ajja kubuulya engeri gye byatandika newe biri kati. Mujja kuba mufuuse omuntu ogwo. Omuntu omu. Siriikirizaamu embeera eriwo. Nambwayo ye mugambye mwezi gumu. Gwe siriikirizaamu embeera eriwo nga tonyega emyezi 4 nga tolina gw'oyogera naye n'ogu kubikwatagana na ttaka eryo. Kamoga nga gw'oyogera bwogezi na Kamoga. Kamoga ajja kuwulya ekituufu ensonga yajja bweti ne bweti ne bweti. Awo ojja okusinziira bw'obanga Kamoga wamugulako n'akuwa endagaano n'akuwa lisiiti n'omuwa ne ssente agenda akyuse. Nambwayo ono yajjirawa ku kyapa kuno. Ako koyina okulemerako. Oli ne bw'aba mukyalawo aba n'obuyinza ku bintu byo naye ng'omaze kuvaawo ng'oli mufu oba n'akopuleyininga nga aliwo akuba. Aba n'obuyinza obw'okutunda obukola kyayagala ng'omaze kuvaawo. Omukyalawo aba n'obuyinza ku bintu byo ng'omaze okufa. Ate Suuna oli mulamu. Nambwayo talina buyinza ku bintu byo naye wabulwa muntu akuwa magezi malungi.
Salongo omukyala babanga akuzalidde abaana mulina abaana nga asukkanne mu baana bataano abakazi abamu abamanyi okuzaala obulungi alina abaana 10 be yazaala nera abakyali ku sseru nga talina buyinza ku bintu byo. Omukyala kasita ogenda ewaabwe n'okyala n'ogenda ewaabwe n'oyanjula aba n'obuyinza ku maali eno ne bweba teri mu mannya ge kubanga oba omulaze nti gano makaago. Mwami Ssuuna bw'aba yagenda ewaabe w'omukyala mu bannambwayo mukyala we bw'aba yagendayo n'akyala oba n'ayanjula oyo mukyala we. Naye omukyala bw'omala omuzaalako abaana n'omulaga nti gano ge maka gammwe bw'ogezaako mugoba asobola okugamba nti onkaddiyiza obudde bwe buti n'asaba kkooti emuwulirize. Nkaddiye sikyalina wantu wendaga sikyalina ndaba nze n'embugubugu zingudde mbadde ne mwami Falasiko mukwaya obudde bwange bwonna abusse naye kkooti nsaba owandiikire gundi naye kati nze abatankaddiyiza nsaba owandiikire gundi anzikirize mbeere wano n'abaana bange ng'asaba kooti temuwuliiza olw'okuba obw'obuntu ebikkula mu mateeka nemugamba agenda okuumirewo abaana ba Ssuuna. N'olwekyo gwogamba mwe abasajja mugamba nti omukazi abakaddiyiza nange abankaddiyiza omukyala bawasa muwase buli kiseera gwobeera mukama we. Mbuulira buli muwala yenna oba omukyala yenna omwami kasita oligenda mu maka ge yabeera mukama wo. Luli obadde tonnaba kufumbirwa musajja okomawo saa 7, 8, 9 kasita okkiriza nti ofumbiddwa agenda kugamba nti mukyala wange nyuka saawa 2 ez'ekiro bwe zisukka tekijja kunsanyusa otandika okuba ku biragiro by'omwami wo. Naye waliwo emirimu egituuka saa 6 ogw'ekiro ne bbaawo n'akiraba naye kakibe ki ekikazi kyonna kifugwa nnume. N'abakyala batuyamba okutukuuma naye fokkerewa tuba tugenze kubanoonyeza ekigulira amagala eddiba ekyokubeerawo n'okutambuza obulamu. Kati mwami Ssuuna nkusaba okkirize oyogereko n'ennambwayo omulundi omulala gye bazireegera si gye zivugira. Twatandikira mu busungu kati bugenze bukkakkana nambwayo bamukakkamu eri mukamawo Ssuuna ate mukwano gwo. Ate Ssuuna kye njagala okugamba abantu bano tetwabawasa kubafuga kututya. Omukyala alina okubaawo nga takutya. Nambwayo ayinza n'okukwatayo kati miliyoni 10 n'azikugabira kubanga takutya oli mukwano gwe. Kakati mwami Ssuuna gende wa Nambwayo munyumyemu okumala essaawa 2 nga n'amasimu ogaggyeko nga banyumiza mu ddiiro oba Nambwayo mwami Ssuuna oba Nambwayo tomwagala genda olabe ku mutabani wo oba muwala wo genda olambule ne ku nnyumba yo olabe endongozo z'okubye zaalagawa otunulye ku ndongozo z'okubye musajja atobadde weetika ebyuma okola ki genda kewuwo olambuleko polopate yo olaba naffe abakadde tusanyuka nga tuli waka nawe genda kewuwo. Mwami Ssuuna gye bazireegera si gye zivugira. Oyinza okuwunzika ng'olina ensobi gye wakola omukyalo ono genda kukyapa ng'eyo ensobi tokyagijjawo. Onoobeera mulebulebu onookaana n'omukazi onookaana n'omwana onoogoba Nambwayo n'omwana onoomugoba guli musaayi gwo. Kwata ekkubo mbadde nkusaba Ssuuna kwata ekkubo ogendeko ewuwo. Bw'otuukayo Nambwayo muwe akaveera ako asooka afumba ekyokulya amala okufumba ekyokulya ne mulya munyumyemu okumala essaawa 4 bwe ziggwako musiibule okomewo. Naye oba kiganye kale genda osule busuzi naye mu kisenge nga toyina kyokoze okumala ewiiki emu. Kisoboka mwami wanje okumanya kisoboka. Ekisenge ekyo kigatta kikola n'okusinga kooti ya Uganda mu maaso ga mukyala wange nange. Mukyala wange nange singa tweggalira mu nnyumba omwo nga tewali atutataaganya tuyinza okuvamu nga buli omu ayina enseko. Buli lw'olyagala okuwangula omusajja yenna
bulwoli abanga omukyala akusibidde mu nnyumba omwo nga yaseka gwe toseka kitwala essaawa 2 zokka n'otandika okuseka. Bw'onoogaana okuseka n'omwana bw'anaakolayo akakusanyusa era toseke nambwayo dduka mangu ono ne mukwano gwaffe suuna dduka mangu nnyo ono ne nambwayo waali omunoonye. Naye jjukira Ssaalongo tujjukire nti waliwo aleese emberebeze eno yonna gwe bagamba ayagala okujja mu nnyumba mukyala mupya. Omukyala omupya ayagala okujja mu nnyumba kyoyo nambwa yamukoledde ki ne Suuna bamukoledde kyoyo. Omukyala omupya agenda kuzimbirwa ennyumba endala. Suuna oli mwana muto olina ssente nnyingi nnyo. Nze nkulengera olina ssente nnyingi kubanga oli muto. Suuna oli muto mikisa gyo gikyali mingi. Olaba n'omuto w'emyaka 5 agamba nekyalinayo mukisa gw'ogaggawala. Suuna oli mugagga. Olaba ozimba eno guloofa ogenda kusula waggulu nga kanyonyi. Suuna oli muto amaanyi ge wakozesa ng'ozimba eno ennyumba ogenda gakozesa kubanga okyali muto ofunye omukisa tonnakolera myaka giwera 2. Kati Suuna ddayo wali gwe watandikira nga ozimba enju eno era wooba odda. Suuna nkwegayidde nkolera ebintu ebi 2. Ekisooka lekerawo okwogera ennyo n'abantu ku mpewo. Gende wannambwayo olijja n'ongulira enkoko. Gende wannambwayo otuule naye olidda kwebaza gende wannambwayo otuule naye. Bano bonna abakuyinula ne boogera bakulimba. Nambwayo tumuyinako omwana ab'e Masaka Nambwayo yatuzaalira omwana n'olwekyo towulya byabalala. Obudde bwe wakozesa ng'oli ne Nambwayo bukozese. Ebigambo bye wakozesa ng'ogonza Nambwayo bikozese ogende ewuwo era obikozese. Ayinza n'okugamba nti owaayo wano waliwo miliyoni 10 genda nazo. Ate abakyala ebyabwe baagala bingi. Abakyala baagala muntu mugonvu teri kirala. Abakyala bawembejje bo abantu baffe bwe batyo bwe bali. Wangamba abakyala tukuuma bakuume. Genda okuume muntu wo. Ate wuyo taliiko avuganya genda okuume muntu wo. Taliiko avuganya? Suuna ojja kuzanyisa Nambwayo. Bwebeera nti egwa ku kiwato ekinoza omunnyo. Abakyala bakuume genda okuuma ekintu kyo. Kubanga ne bw'onoogaana omukuuma era mukyalawo. Bw'onoogamba nti omugobe ng'okozesa maanyi n'omwana wo n'omukuba ejjinja. Kaakati abakyala bakuume genda okuuma ekintu kyo. Naye bw'onoozanyisa ekintu kyo kijja kugwa ku kiwato ekinoza omunnyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Ssaalongo ndowooza ebigambo bagamba nti nno ebigambo by'oyogedde bimala omugezi okutegeera. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Nange ne nkwebaza nnyo kunkyaza wano Ssaalongo mu mboozi mu UG. Nkwebaza nnyo nga bulijjo. Webale nnyo bali eddala. Ssaalongo kale banafe aba Segvic enteekateeka ekyaliwo okuva nga ennaku z'omwezi 20 kati obala ennaku 4 okuva nga ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omwenda. Tugenda Dubai, tugenda kulambula ebifo ebyenjawulo mu Dubai. Byonna wali otuuseko ne wotatuukangako tugenda kulambulayo nga tuli mu Dubai. Kati kiriza okwate miliyoni 4 ennaku 4 tubeere nga twegala bweyagazi. Kwe kuli air ticket, kwe kuli visa, n'ebisigadde byonna kusula kunywa kulya byonna biri ku ssente ze miliyoni 4. Kasomo ne passport yo mu ngalo kyokka ate n'oba tolina passport era okasobola okukiryalinga bulungi nnyo na buli kimu kyonna era passport. Abanafe aba Segvic Consults Tours and Travel bajja kuba bagikolako bulungi nnyo. Osobola okuba nga weetaba mu nteekateeka eno. Dduka bunnambiro ku ofiisi osasule ssente obuukinge ogende owummuleko ogende weyagaleko ogende olambuleko. Obulamu bumpi naye gwe omuntu noba nga ozaaliddwa mu Uganda tovangako mu Uganda mwobadde mwozaalidde mwowasirizza mwofumbiddwa tambula mukko miliyoni 4 ssente ntono nnyo. Twaliwo wano ne Nnaalongo n'atutemera era nambuuza nti Segvic egenda kufuniramu wa. Ekyamazima Segvic eri mu kuddiza abantu baayo abazi bagiwagira ebbanga lyonna naye naawe n'oba togiwagirangako naawe gendera mu mukisa ogwo osobole okulaba nga ogenda e Dubai. Emiliyoni 4 ennaku 4 nga ffenna tuli mu Dubai n'okulambula ebifo byonna eby'ebyobulambuzi mu Dubai. Kale duka enamba z'essimu yeryoko nga bw'ogirabaawo gifune genda osasule dayita mukubireko oba genda butereevu ku Arua Park Plaza ku level 2 boza ewali Segvic Consults Tours and Travel bajja kuba olabawo bulungi nnyo
bwotuka mu office bajja kwaniriza bulungi nnyo enteekateeka zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo side awo tokkiriza kukuleka tugende ffenna tugende Dubai tulambule. Bannaffe aba Diamonds Primary School Buddo Kimbejja ly'essomero lyokka erijja okusomeseza omwana abanguke bamugunjule bulungi nnyo mu byensoma mu byemizannyo n'ebirala byonna empisa ez'obuntu. Twala omwana ku Diamonds Primary School liri Buddo Kimbejja, twalayo omwana asome byonna bijja kuba bitambula bulungi nnyo side awo. Kkiriza tukoleko olunaku olwaleero, nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kw'emboozi mu UG. Saalongo tulabagane ssebo. Essebo nkwebaza nnyo kutukyaza wano mu mboozi mu UG nga bulijjo. Mukama Katonda abawuliriza abawa omukisa abawe basinga okwagala ate naawe ssebo. Amiina Saalongo tweyanziza. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre-and-Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava awaka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre-and-Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.